nga bulijjo oli ku Verse Strange bampita simbo yokola kimu kyokka kyeyali nga video eno. Abantu abasinga bamanyi Kyagulanyi nti w'amaanyi newankubadde nga abamu beebuzaabuza. Naye ggwe abadde akyali awo wakati njagala owulirize ebigambo bino. Omukulu ono mubaka ali mu National Unity Platform akuleetedde ensonga lwaki gwe Munnayuganda alaba video eno olina okutya Bobi Wine kikkakatako okumutya. Akuleetedde ensonga lwaki omusajja abadde afuga eggwanga Uganda okumala emyaka 4 atya Museveni. Njagala owulirize bwino anti tugenda mu kulonda ogenda kakasa tambuza video. Kunya n'okwewuunya lwega bino Kyagulanyi abyogera ddi era abimanyi abitegeera anaabikola. Kati kankubuuzeeko bw'oteekawo Kyagulanyi ebyayima by'owulidde ayimba nabano abantu amu abeeyita abagezi osobola n'okwesanga bw'omutema omuntu oli tomujjamba ngo bujja kalimi kapeeni naye nga Kyagulanyi oyo gw'olaba ebintu byabbe eby'amagezi very intelligent ebizimba eggwanga naye ne bagamba nti muyaaye okuyita mu mbeera eya wansi gye bagambanga eyita wansi yenywako n'enjaaye enjaaye yamuwa bw'amagezi. Gamba fena kati nze nganda kapachibwe okuwa emyaka 17 n'omanya kujenvudde wange tompa muzindaalo kati kankuweekizaamu kati nze mwennyini kwolaba olwaleero nze nali nsamba mupiira namba walukubeeya nakola mu katale era bwe nadde ntambula katale ki kanaka Central Market Honorable Olimba wali mu katale n'ogagala paka anoona nali mu katale nga mwenkola era bwe nabadde ntambula eriyo omwami yansanze nannyoma nakati nawe anakola mu katale anakuwa obwemupi kati nga bo beenyooma kati nga bo beenyooma na batuma abategeera mu jjinja weza okunsoka ku list because mmanyi gye nvudde kati agezaako tosanga nti mwiru oyo yakolanga mu katale ompimira okwo abantu bangi onosanga Kyagulanyi oyo yakubanga ndongo kati bw'owaayo omuntu omu akolobyo abagezi ennyo asobola okolobya oluyimu tasobola. Abantu abangi bannayuganda bazze nga boogera ku nsonga eyo akalulu nga bagamba nti akalulu tekasobola kukyusa politics wa ggwanga. Mwenga muvuddeyo keesi bako nti nga 15 tuwulidde abantu bangi abazze nga beesimbawo baali babeesigye baaliwo naye buli omu akoze twetingagamba nga 15 tewali kipya kye mugenda kukyusa bwebanga baloti. Kaakati ekisooka kano bino biralamu wangi eno twagiyise protestive vote. Protestive vote ngerimu Kanoonyi wanje Kanoonyi Kalonde Kakuume ate Kabanje Bakulange lindako Kanoonyi Kanoonyi akati kuoliko kwetuliko Kanoonyi nga 15 Kalonde then bwotuka nga 15 Okalonde kati nga 15 Kabanje Bakalangire ku police station bakalangire okakola atya wano ku nga 15 omaze okalonda Kanoonyeza Okalonde Kanoonye Kanoonyi Kalonde nga 15 Kakuume nga 15 era Kabanje bakalangirire Okabanje ani olwo oyo alanga presiding officer obanja kani akaba na Uganda akali boxer akalulu kogwa akali mu box kati singa bakazanyiramu eriyo kesembayo afande tuterese nika tujogera ko budde bwe buno kalwanirire funde chibwa lindako singa zino ketu bade tumanyiko satu zoka nya bade zibadde nya kakati mwongereke nenge riyo yokutano olwensonga tukakubira ku kinkumu so mukanoonyeza tukakomya ncha
ku kazi mingi nga 15 lwero okumeka lwa weekend olwokuna okalonde okakuume kwalwo bw'okakuuma kabandi president officer akalangirire awo wetubadde tumanyiwe mwagambye so wetukoma waliwo kesemba yeeyo kalwalirire kati mumbeere faanana bwetyo mbakudde nkulaga kekyeyempya gye badde keye esemba mwali mwagisirikira terera bulungi mu kamera gingambe kati okesemba yeeyo emala egobe mu kibya esemba yeeyo zino kalwanirire kati kalwanirire oyo wafuna bulungi because akalulu oli kasatako kanula amaaso nga okabanja takakuwa olina okalwanirira otya olw'ensonga nti obululu kati bagambye process yali clear oze otadde ka voter location slip oba national ID oba face oba ekinkumu bakakuwadde nga tebanakakuwa bakassa ku mashini bakasikaninga kalina mu box mugateeka mu box bwaba mala okuba akalulu bagenda tekuddamu batee ku mashini kyanautu kalage nti kakoze eki obwagenzeemu olwokuuma oli mukeeyo okuuma awo nti ate kewabaze kemutegedde sikeeko kyekikuteesawo kabanje presiding officer ajuzeemu foomu kibaita DR foomu akalangirire agambe nti akalu tukalangiridde ono afunye bino Kyagulanyi afunyewo 7 Museveni 10 abala tebafunye Museveni ng'omuwadde butono nnyo bannange kati kuliriza kasaba tuwa foomu yaffe keeri esembayo kalwa ntebeerawo tuba tukomye ku kabanja era tugenda mu mirembe kati oliwo yeebuliza ekitegeeza bannayuganda bwe banaaba nga ebinaava mu kulonda bino mu kakuume bw'omala okakuuma ne balangira ebituufu awo wenye tekyaliko endala ate bayaki because oba okabanjiza ne bakakuwa nga tuvanga ffe tugenda ekitegeeza muli shuwa mu box muno mugenda beeramu obululu kamugambeyo kino Jinja South East Constituency yokka abalonda akalulu akagwa baali 1,145 abatalonda nibabeera 1,784 kitegeeza abatalonda basigalwako baali kusinga abalonda kati olwaleero abavubuka bapadde batalonda bonna beewandiisa ne bagamba nti eno bagiyita protest vote bye muzeeyi tumusiibudde Uganda empya ey'okweyagaliramu abaana twagala nakapange nebyokuba n'abasirikale ekabiveewo abaana bo badde oti abakwata embadde abayinza okulumba emyendo 7,300 twakubateekerawo mirimu babega bakola obeerewo totona kuzimba kikomera kumalira ssente muyo Uganda empya Uganda yaffe empya nga tali muntu akwata muneka badiya omuntu alina ekyokulya kubanga mwavu twakula mu byalo tetuzimba bikomera kyogamba mweyo gavumenti empya gyotugamba temugenda nabeeramu mbu kunyakula masimu ate byaki tugambye buli muntu olira muteka mu production abe nga yeeyagala akola abalimi nga kiri omuvubi afuna mu nyanja ye yatunda ennuuni yatunda empuuta badde babire bannagwadde abavubi ofuna bulungi omanye bedda abavubi bebayitanga bannagwadda era bebazibaza ennyumba zibayita bugagga bukomi tozirya kivubi era abagata tozirya kivaga bannagwadde abo nti ewagundi wewa omuvubi nti eri ku nyumba bugagga bukoze eki bukomi twagala komi aweeyo embeera era badde twetambula mu kampeyini eno kalogamba njagala nguleyo ku soda ompeyo ku mazzi kitwagala otereeze tuzime Uganda kati honorable kino ekyakakuume kanoonye kalonde kakuume kabangi bali n'ebirala tebigenda abantu bagenda kutya kujja kulonda nga baga nti eyo wandiba yakaviyonze kanesigalira awaka ate kyukakitereeze badde mpulira n'abasecurity nabo bakifuna bubi mbasa kati gwe mulanga gwange gwe mulanga wa NUP tubasaba ba National Unity Platform akalulu konna protest vote ka mirembe tetusubirayo muntu yenna kola fujjo lyonna bw'omala okuba akalulu kasule mu box
lwakwasize na tape measure yange bala mita 20 omuzituzi baleetu tuulaawo mu mirembe tugende n'enkoba ati tujja kwa tape measure tupima okuva we balondera obala fuuti obaja okuba etazookuba ng'otambula 20 de mabega tuula tokuba kerere toleekaana naye nga byabakama yagambye nti ekintu nga bulijjo mubeesiga ne bakuuma akalu ne bakola kiki ekibabeeza ku polling station omwaka guno kale byabakama talina tteeka lyayogereramu fe twogerera mu tteeka etteeka kye tetugamba tetugenda abeera mita 10 because etteeka teritukkiriza ligamba mita 20 ekyokubiri abantu baffe temukola kavuyo konna temutataganya muntu yenna oba atuwagira batatuwagira leka agenda alonda byabakama kye yabadde agamba honorable nti mugenda awo ku polling station wagenda beerawo ababo abafa aba honorable Mwiru wabeerewo n'abaoponenti kaakati kizibu nnyo okukuumirawo abantu ab'emirundi giti entegeereza enjawulo wagenda beerawo ab'NRM wagenda beerawo n'abanopu mukyokka mugamba nti basirike kye mbu teboogera kankubuuzeeko obadde okimanyi nti security ya Uganda yebadde kola violence ate omulimu gwabwe kuumaddembe badde bakola violence batya byabakama byamulema tewali reason lwaki police eyiganya Kyagulanyi ng'agenda okuba campaign yonna incidence ebaddemu yokka yali yakiruhula ab'NRM bwe balumba ab'NUP yabakuba emiggo wabiraba tekyaddamu kuba abantu wanawa campaign eweddeko kiruhula gibazaala president soba yakiruhula campaign eweddeko nga teri wa NUP alumbye wa NRM n'amukuba naye ekyo bakola nsobi olw'ensonga president Museveni naye agenda eggomba Kyagulanyi gyazaalwa n'asaba yakalulu webala nti kyabadde nkugamba obululu baneebuliriza njagala mpoleze n'ab'NRM nze mugira isti mwembadde sinafunako NRM aze nankuba lubalo oba nakuba omuntu wange ku bya bululu tuze tutambula bulungi era abadde atabula mu bitundu ebyo waffe tenafuna poliisi ejja kutusumbuwa oba w'amagye akantu katambudde bulungi paka wano wetutuuse nga teri akoze eki akoze buvuyo agenda okukola obuvuyo atataganya ebyokulonda bulijjo ebeera security etya efuna abanafu neegala ejje bayambe okubba akalulu olwaleero kalwanire eri ebadde esembayo ofuna bulungi yenna ageza kwagala okutwala bokisi birwedde bakolanga okutwala bokisi birwedde bakolanga ebyeki abantu babaleke balonde